Where are you? I'm here. Where are you? I'm here. Government, are you government? Of course, government. What is the definition of government? By the people, for the people, and the people. Where are you, government people? The government people who are watching us. Yes. Mwebale kubanga jemuli, mwebale kubanga mutulaba, tugenda basandabula as usual. Every Wednesday and Thursday, I'm here with the Miss Cave Gloria, the one and beautiful queen. With me, Nanyini Maso. Ayakola chi? Nanyini Kamina yasitu. Nokozo ati yankubide just munangamba Gloria mama tuwakana Catherine akusinga ebbina kani imagine kati banange jogawo ifakwa Glory obusefulia bwa mutandise n'obuteka mu kompo bana ewuli siba yabadani katumanyi waliyo Glory yali mu lead waliyo Catherine kusasira neja ali awajirira okubeera nga competinga station mayanja naye kizibu we kiri kani akagonda kani akakaluba waliwo abalina amatafali nga gonna gakalubanga jinga ngaroko nange twatazana kainda akaimba ka Telemunda ka Chosen Becky mikwano janga mwena abalabe ya IBS TV mbabuzako aba streaming live era nga buli joy ya Maha Center yasoka abo batalina TV waliyo ne Catherine Musenero Kasani Musenero mukwano abo nange nabatadde wano ku nange ne abo streaming abo oye jetuli batufuna live and clear yes streaming okuva mu season ez'amawanga ag'enjawulo nti tubagala nnyo nembuza ku bantu baffe abeeruwero muli bulungi abantu beeruwero abalyannaka gamba abali abeeruwero nga sibawulirangamu abeeruwero be balyannaka beekyaggwe naye nga beekyaggwe mikwano tubabuuzaako abeekyaggwe balina akantu ke babateekako nze kesimanya ate sikakiririza omukunja wali abakunja safi bakunja abantu okitege tukiruma mubagamba mbu abesayidi eyo bakunja safi naye nga abebuddu nabo gye bali be bantu bapokino abemasaka nembuuza ku mukwano gwange nabuyonjo Christina streaming live nawe nkubonzeeko Rina Iconation nawe nkubonzeeko mu magezi isabire bikuta nkubonzeeko mu magezi n'abantu benakwelo gayaza kijabijo that's all that road karaji mikwano nakifuma mwena mwebale kulaba ABS TV abantu bemubende nti namwe tubagala nnyo nange kampiteko eno abantu bematuga abantu bebombo abantu benakasongo mwenna semutoka peka mwebale kwa mula program je bayita abadanoba ne mwana mwensoda abakyala semakula wamu ne Glory ate abantu abali ebusega bulenga nabingo mwenna ABS abadanoba tubeera tubakatira tubagumiza tubaleetera ekyakabi nga tubagamba bugambi nti olwali tulinayo omulamwa tugenda kuba tukufuna maaso ate era nga tugamba bugambi nti obuyimba tujja kuba tubukuba nabo obw'omulembe ate era ojja kuba oyita mu kusimu zo ng'oyogerako naffe wano mu studio of course ojja kuyitibwa Gloria ojja kuyitibwa Soda ate nga n'abatuteekamu ensimbi abateekamu ensimbi nabo gye bali bulungi nnyo batulaba abagamba nti nga mushanana nga tutandise ne kafeero manager kafeero waliwo soda ngali simati omukyala mukuwadde sebo ani oyo angambye mumpenze mukuwaddeyo soda sigenda bona abonera wano nze ngaba mukyala mukuwadde wayina kugaba bibyo naye singa naye ogera kumpa akasimu tujja byogerako mu kamera mu ngeri y'ekyamu bagamba asaba aweebwa osabye maama ngenda kujja nze ngaba gwe wayagala ze nsaba nkuwe nange wamma wayagala wali wayakuba esimu wekaza nagamba nti kavi ezo zinsindike nange njagaba nja kugaba kubanga nange sige bakugaba dda tetukyafuna bino tetukyafuna nkoko yawandegeya ey'omukyuma naye nga mikwano soko tuwulire manager kafeero kijja kugwa manager kafeero wali nnyo so last center wali ekatoko okubeera ng'akusuubuza ebyuma ng'akusuubuza ebintu byonna ebya sola ng'akusuubuza kye bayita kamera ng'akusuubuza omanyi kamera zino ezikwata abakyalo bayagala kukwata mutalawo nga mwenzi ne bana abasoberera bakaaba naabwe sawa mukagiriza ekiro obwenzi bwa muliraana
mukyalawo ayimiridde eti oba omwami wo oyagala kumanya kyekiri wakati wo n'omukozi kyekiri wakati wa bbaawo n'omukozi mwekwano teekayo kamera ezo zijja kubeera nga zikolera so sure muba omunoonyeeko ku noti 750 788 45 75 noti 750 788 45 75 mugambe nti manager kafeero njagala ku kamera eyo kamera ezo ez'omuntu oba olina kizimbe kyo ajja kubeera nga asobola kikuwa yalingira kyonna nga gwe weetaaze sola totawaana ateekamu amasannyalaze gone oba olinamu amasannyalaze tekigana ate kwongeramu sola ng'omusazi alira ku sowaani era naawe bw'obanga ogenzeeyo weekakase nti kamera zijja kufuleeta footage tukukwate naye tugamba nti nammwe abagala okunyirira okushanana abafaananako nga mmwe abali eyo abali ku tv abakyala n'abaami nga mwena bagamba bugambi nti saluuni ey'omulembe mu kibuga Kampala eri emu yokka bagiyita Mystic Beauty Unisex Saloon ng'esangibwa wali mu kifo ekirungi eky'omulembe ekirina parking ennene ekirina security ey'omulembe wali ewandegeya emabega wa Stanbic Bank gwe tuukayo bakoleko bakuyoyote balabike nga bakusala akaviiri akalungi bw'ayagala okukola kye bayita braids ez'abaami oba ziyite ezo enviiri ezerangala bazita ez'abalalu ez'abalalu waliwo zino abasajja ze bazisiba bazita Thank you very much. Dreadlocks. Ngoyagala kukola dreadlocks esimula esisiba nviiri omutwe gwange guba kiryo mugendeyo bajja kuba bakolako bulungi nnyo wali ewandege abalina abawala abalungi abakwatako ne bakola ku massage nga lewa mulwadde owona ate nga waliyo Swedish massage webaka kyabugasi niwabeerayo gye bayita stone massage Mystic zijja kukola eyo kukolako si kukola eyo esimu zaabwe ogenda zirabawo wansi ojja kumwoziraba oba oyagala ya WhatsApp kweriawo oba oyagala ya walidio bakubirako kweriawo ono omwana yasiriwa naye gwe tomolaba naye wabula tubeerawo ne tusinika amanya ate tunyumirwa naye abalala bye biruma abalala yambuziza ekibuuzo we come to mulamwa soda tulina ekintu ekitutinkuula obwongo ekitinkula abantu obwongo nga bagamba tulabye abantu bangi bagaba ssente bamansa ssente bayiwayiwa ssente basisaasanya naye abo abasaasanya ssente bo baba bagagga basaasanya ssente sijja kulimbira ddala nze nsuubira baba baavu nze ngamba kale nze kunze baba bagagga kubanga atalina tasobola kusaasanya atalina tasobola kasuka atalina tasobola kugaba atalina kitegeeza obeera mwavulu nkuppe lukyolo baba baavu kyogamba nti buli abagaga abakasuka sente baba baavu okusinzira soda ku bantu bonna betulabe abajanga bamansa ssente sirabangayo omuntu amansa ssente asigala nga ali successful okujjako omuntu wenga tomansangako okujjako omuntu omu ani nze kale wulira mbadde genda kukuba engolo ku maaniina ojja kundeetera n'obusungu wamansa ssente wazimansawa eri mu kigomesi gye munywera amalwa abalala abantu bangi bamansiza ssente naye nga bonna baggwamu buggwi nze sisobola kugamba nti omuntu asobola okubeera nga mugagga n'amalaga kasuka ssente kubanga omuntu omugagga abamanyi tebayita ssente gumanya abagagga omugagga okuwa omutwalo gwe aba amanyi kyogenda okugukolamu n'akubuzaako n'ebibuuzo nga 10 naye abaavu amansanga bwalabe kubanga taba na pulaani yaazo okitegeera sebufe abagagga Brian akyazirina Brian ki Brian nga yamaaso Brian White takyawulikikalako zirina mulwadde Brian White gyali eri twawuliranga Don Bahati abasajja ne baletanga ssente Don Bahati n'owulira Don Bahati omugagga asigala mugagga gwe kyotalina osobola okigaba onaagaba njala eyajja n'akola gundi eyakola pati ne Donizera mu gavana naye yakasuka abagwamu gye bali obudde bwa covid nze nkubulya buli muntu yenna yenna nga wali ozimansizaako kati nawe omusajja wava muno tazimansa naye mugagga akubye obugagga bwe kituufu naye wava muno naye ate egyo myaka migadde myaka boyogerako bavuka ba .com ba Brian White ba Don Bahati ba Farouk ba Michael Ezra
abasajja basasulanga Sheraton n'atisasulira omwaka mulamba wabula Mike ya masasente komanina oba yabulira wa yagwamu naye kimanyi nti yapansanga Sheraton naye nga talina nawasula omwava aliyo ng'olina ruumu zo bbiri ng'omusinga ruumu emu oba omusinga ng'omusingira wala naye abasajja bamansa ssente naye sebo oba olina ssente zo nga zivogo ziri awo zirange rover ziri awo busile kwini bonna butuuka bazali balaba ggwe babadi black boogera ku ggwe bw'oba tolina nga tokasuka tebasobola kwogerako boogera ku bali abayinamu akalungi tebazirina tebazigaba lwaki oyagala bakuwe sente zibazanga ati bazitereka kati kyenkulaga nti n'abasajja abalina ssente abatazigaba bakipinze ssente zaabwe nga bakyali bagagga naye bano abaavu be bazimaasamaasa kuba baba tebalina katiamugenda kuba esimu maaso eyo mutubuulire oba olina ku ssente ng'oli mugagga kasukako ogabeko awo n'agamba abagagga mbubbo abagaba baavu abatagaba be bagagga yes kale ojja tukubira kasimu otubuulire Go 0753601434 but 0700229236 oja kwera ngo kitukwasaganyizza ate ne ku message ero soka ku Facebook live no sindikayo message yo tujja kwa tusoma genda ku ABS Kawala live now we are streaming live baseka olaba kyekugamba ababaga basente kati be balinga baziwa baseka era katuseke kubanga fe tuzirina sente z'abasajja Gloria obwavu bwo tobutukuba gwoba osazeewo ntogenda gaba nze bagamba ne mu Bayibuli nti alina waako ne banno leka tumanse naye mu magezi kati goba waako ku magezi Bayibuli egamba mukozesenga omwoyo w'amagezi kati abo obudde nga bugendera soka owulire abayiseeko wano ku mukutu gwa Facebook live abakwagala na gundi mbabuuzizzaako kwagala na group mubeera mu Kirumira mubeeramu Amis Kigundu ayakawangula omusango gwa Diamond Trust Bank kalungi mwana kalungi naye yayavuwala mukalungi olagenda okwesimba Makindi Ian Clark yamukuba akalululi naye bamuyitanga Bill Gates naye kati simanyi oba amalako Bill Gates komawo Bill Gates sisebo kampisemuko wano you look good Gloria and Soda bamise isabiye bikuta aweereza message nono bikuta ndoza baba basoga chokere mu lusoga sidi lusoga baba siridi nkoba lukobe naye siridi oido ko wewe chawo ngato mayi lusoga siridi ate njogera ki baba njogera ki kodeyo kodeyo meaning how are you kodeyo batikoba batyo Dora Dorins Omusheshe agamba tuned from Mbarara agamba thank you for the show I love you guys so much onagamba Yamaha West Soda abamansa sente bavu omuntu alina sente tamansa thank you so much awolisa idiyoli naye fa alinako Yamaha machimanya kwendi mama Ramon Kanyanya Mperere saidie please drop me love me by Panic by Vinka tuja kwa tukakuwa anytime don't you worry Hamida Nasiwa you're streaming live you love the show you love the presenter Soda and Miss Gloria Miss Kavi drop me baby boy by Desire and Namadovu Beatrice Nabawanuka and Adija Namuganza Bona Kwemuli first live network again is the network disturbing you there you guys aka network awele kutawanya yaula nga Gloria network eja kwa steady ayabula ati ati gwa yauza situka naye nga bikola tusoke tukoleko ku nsimbi nate tukomeona amasimu gammwe tugenda kukomawo tukwata amasimu gammwe bwe nkomawo bwe nti mikono ngenda kujja n'amasimu gammwe naye abalina sente muyite eno abagagga muyite eno nga nti amugagga ayina agaba waako omansa muyite eno abategeera omulamwa gwa sente nga gwe sente ozitegeera bulungi just pass here naye ate ne sente oba ozina naye nga tonyiriranga gwe kiba kiri fik kola ku mulambo tukole sente n'oluvannyuma tukomenakuba teke wannaye ekyamanyi kyolina ku mubiri kyosinga okulwanyisa naye omukyala ono ekintu kyasinga okulwanyisa ekyamanyi kyagamba nze nali manyi tutu kale nali manyi tutu naye omanyi dino
so ogiremo tulabe tsene waffe bya bulijjo omanyi bakama mama wo kye yakuwa kikankane kati abasajja so bw'obanga obisaba abakazi tuli bakazi nawe nyenye ebyo bye baakuwa kati nze gwoyi biki byosinga okunyenya bingi ninandaba omubiri gwonna gwenyenya byati byonna byenyenya tibyenyenya ebintu byenyenya kati fe tuba bakunyenya tulina we tunyenya munyenye wama mikwano muve kuona soda omulalu maizi gana zibitabo zidduka naye soda olina ebintu byokola nenga oba mulalu oba nkola na mulalu muŋŋamba nedda naye ate tubadde ninga ate naye wajja wano opangulukuka wenna omuntu ng'ayagala kyakola nga kinyumira abalabi olina okuba ng'okwagala nyaba neŋŋamba ebyo bya bulijjo soda byakola kati abantu baba balowooza nti si byokola ate ne bw'obeera ku mpewo obeera mulala ebyo bye mutujjukana ewammwe si byaffe bya bulijjo ku mpewo obeera mulala kusanyusa bantu okimanyitiriza waffe bagamba mbi omukyala nga musirise amsopoliseekubuge erinnya siyaasa yalijjeeko yaligabidde Leila kubanga anti yagambye wali yali drama ng'ali mu byaki kati yabivuddemu byakatemba kati ali mu byabufuzi ebiri siriyasi aleesa amannya kati siyaasa debbali kati soda ku mpewo aba soda bw'afuluma eweeru abakirala obaani Semakula taata w'abaana mulange tusanyuse okukulaba ssebo eradde munange byalulinawe taata w'abaana nange nno ndi maama w'abaana by the way tuli mu kiseera eky'okujjukira abantu abavaayo ne batuukiriza nti balina obulwadde bwa HIV balina obulwadde bwa AIDS siriimu tumujjukiramu mwekyo okuva leero paka ate oyo tuli mwerabira omusajja eyajja n'ayatuukiriza ensi yonna ng'abantu ebiseera ebyo batana okugamba ndi mulwadde naye kati bavaayo kino twalina gaayo nowasimba yali ani supercharger bino ebiseera byammwe ne munnayanirira yakola NGO y'abaana singa HIV bayamba singa naye azimansaako oyo mugezi tasobola zimansa wamako 07 Matovu Joy tata wa Junior Matovu naye akiwangaliddemu oyo gayi muntu wasabasajja kava muntu wagereka muntu wakisaaka ate kati mukwano bw'obeerera abantu obakuzaamu amaanyi nga bagenze ne bakebera nti olina sirimu tewetta bera mukulu basajja babaddeyo emyaka 3-4 bakyali kawerette soda bw'olwala nga sirimu saagala oyombe nga saagala wette saagala okole ki okitegeera mugirwadde byenina okulwala ekyo Katonda yaŋŋamba nedda nze nkubuulira ate no waliwo n'abantu abatakwatibwa sirimu nze ndi omu ku abo naye ate sooka oyewuunya abantu balowooza mbuno erinnya soda abakyala litegeeza mbuno buli sikati gy'olabye ogiyisaako we bagenda okugwira mu gaapu z'abayaayi ogwe mu gaapu z'abakyala bakuba ekigwo leka tukwate abantu ku 07536014 wamma mukwano ogenda kubeera ng'otubuulira abamaasa ssente baba bagagga obaavu ababa bagagga ogambye eki amanya go gwanisi ekitintale era gwe bannange ekitintale newabeerayo abaavu waliyo bagagga sabo zitumansizeeko sabo wanyonoona kabituse okay kawerezaako soda w'abakyala omulaba gosinga naye ebintu bino yanguke ne waffe tulye sente eruzira kitintale nja kujja paka eri ng'ebutabika zooni eyo namanyiyo nja kulumba alumbye butabika oyo ate oyitayo nakugambye soda ndaba ogenda butabika sitegeera amasse ajja kujja nze mukuwadde ajja kujja nakati onkubuuzizzaako mukwano awe tula kirokole mama Nanyanzi nkubonzeeko magezi babilie mwena mikwano abali awo sebadduka simanyi oba embaga eri bayaddi nkukwatireyo omulala kakwate wano omu hello wanje
Nkukutte oli ku TV okwata watambula. Atambula wuno. Wanje? Mukwano oli ku TV tolinda TV hello. Iwalia. Wanje. Ebale konyavu. Kale nawe jebale ko mwana yogera bulungi. Nze mama Pius. Mama Pius. Mama Pius bayogeranga buno bwana obuto. Mama Pius ogamba ota mukwana bamasa sente baba bazina. Wanji. Abamasa sente baba bwavu nga bwe bubatawanya oba sente. Olaba abakayingira ekintu. Nyabo. Bebaba baagala okweraga nga bamasa. Babalabe. Naye omugagga. Mama tasobola kutayadde ekikumi. Baba bala sente zaabwe. Olina mwavu oba olina mugagga omwami? Awali awo wakati awo. Mido tazita bwatyo. Naye mu mukwano kiri kitya? Mulavu kiri kitya? Asaba kayimba. Ani asaba akayimba omwami? Nze kennyini mama. Kayimba ki Mama Pius? Embosera. Ekuwemboka embosera. Jovani Luzinda bambi. Okay dear, tujalabo tukikwasaganya kwata omuwamma kwa. For me in Petsa by Shiba. Kwendi nnyo agambye I'm Farida from Mukono mbagala nnyo drop me sharpshooter soon but owali ati ali sharpshooter Farida Mukono. Yes. Agambye uno mukutte. Hello. Beautiful glory and soda. Okay. Hello. Wandisebo. Yewulira. Buli lwewulira nze nga nkutanga nkwata omulala. Hello. Ani? Mede Nansana. Bana abantu baagala ennansana. Nansana wantu kukibuloka wona bantu bafe. Mwaki Mede Nansana? Alinda TV renayogera. Kansoke mpise wono nga sinaba kukwatira mulala. As usual, Musenero Catherine all the way from Qatar, Agamba Gloria, Miss Kavi and Mr. Soda, you very smart. Thanks for the show. As always, I keep tuned 24. We know Musenero yetavako. Na webale kubanga kuoli, aidanga tugamba nti webale jala kubanga owagira ekintu kino. Kankuono. Hello. Hello. Akutte najjako hello. Nze mbadde ngamba. Nyabo obadde ogamba otya? Abasajja abatalina ssente basinga okusaataanya okuba nga bazifunyeko kaalumu. N'amansa. N'akwana buli kiramu. Wasooka tuli amanya ge ne waali. Abatalina bayagalayo muri tebazifunya kati wezigwawo n'asigala owaato. Ne bamuleka nabo be yali yeraga nabo. Agenda okujjukira wamasooka ombulira amanya go. Amanya go gwali wamma. Sooka ombulira amanya go. Lydia wane Mukono. Lydia Mukono naye nga King Sawa twamumaze mukwano. Sala pressure nawe. Hello. Ojja kwetugate banchawo. Hello. Wanji? Wanji? Ali ku TV bannange. Hello. Family number. Hello. Wanji? Namba mama seseto babu. Hey! Ifa kwa But yeah. Naye gwe abantu bazikuwadde onaabeera bulungi lwaki toyagala ffe abagaga tukwakuze tulina onaaba ebisobooza n'amayuuni abagagga sebo bamanyi okwekuba enjawulo soka okwate kuwola. Hello. Wama sebo. Nawe oli mugagga oba wagira bagagga? Wagira ki? Bakazi.
oli ludda wana abakazi ayagala batya ssebo taata bowagira oli ku mulamwa ki bakazi ki awagira bakazi kati n'olaba kyalowooza naye endowooza ye tayinza kutunulako muga katonda mu gloria n'ategeera omulamwa jjukira essimu ogitadde wano wano wennyini ku ttutu lya maama ly'abamu w'abaana kati yetaakuba essimu ng'ali ati siryerifumita ttutu lyange iwowe leka mbisewono hello sokoleke kwate yona hello nkukutte oli ku tv mukwano kale kwasoma oyo bamuli bizi oyo ali bizi awuliriza bya agambye tv soda nze ikesa Gertrude from Nansana naye Nansana ekintu bakiwagira bategeera soda Nansana mwe bali kubanga balinga bemakindira paka wakiso kachiri paka eri masuliita na mayumba mwe bali kubanga mwe muli awo nagamba nti Gertrude ikesa bambi kwali nnyo abo beba sms oba beba streaming live beba sms naba streaming live bo bakyali ku Princess Shamira ate nga njagala kubanga njogera ku musajja and designs olwaleero era nga agenda kuba anyambaza every Wednesday and Thursday CMD Sellers and Fashions Kayembe Road Makindye near Black Gate awo basanga gobo manyi ku stage ebusaabala we bayita ku Black Gate gendawo ojafuna wengo ezakabyambaza abavubuka abalungi abanyirira abagogofu abomulembe gobo ulira nga jeans aga socks ezakabi bu trend fashions ubona obwakabi Sellers and Fashions Capital Center W15 ne Center Capital Center WC7 ne Capital Center WC3 Facebook osobola okufuna ku CMD Sellers and Fashions kugenda ku Facebook teka mu CMD Sellers and Fashions sokolindeko WhatsApp Sellers and Fashions 0751 281 779 basangibwawo WhatsApp emakindye near Black Gate stage mukwano obasanga oba yagala okunyiriranga soda akagatokirya omusipi kyekyo omusipi gwaswagwa gulebeeta ngulaba naye nga mukwano nsaga nagambe nti nze mpagira wa ssente nze Anite Mtiana nti awagira wa ssente hi my name is ulira ono my name is Gloria drop me Fatima Mungi hi nze ndi kireka nange kwendi mbalaba mukwano tombolidde erinnya lyo you thank for this show it's me Shifla drop me Karokasita amusembata Christopher Gloria encha ku church igana abeerayo tugenda kubeera ne Pastor Jengo Ready Pen tugenda kola bwe kati kindekere nkikuwadde kitwale kyonna kyambale esawa 12 ndeze yongerawo wonna ez'okumakya jangu wano wogenda okutuula wogenda okwebaka wogenda okubanga otambula okufuna Ready Pen wawedde dda okutegeka Ready Pen ekusazisaamu ebizibu byonna by'oyina